Essaawa ya leero booking za lutalo ziyinza okuba nga zeesala. Nekyo nange okikkiriza? Zisobola okuba nga zeesala, ekyo nkikkiriza. Era essaawa ya leero ayinza okuba nga buli muntu kati amuliko abba bubbi. Buli amuliko? Nga abba bubbi. Kino kibaliko wali enskin. Kale enskin abaddeko wano ekiseera nga buli amuliko atwala kutwaza ssente z'abantu. Tolo nga yeesibyeko nnyo n'ekibiina ekyakola bulungi. Dimandi yagenda ekendeera. Kati dimandi mu kendeera niwajja baawo ebyogoba nassa. Oba oli awo yayanguyiranga abantu. Kati ng'essaawa yonna ono ateekeddwa okunoonya alternative yonna waddira mu bantu bwe naba njagadde nja teekayo nabasaagadde sikyalina pressure. Sina pressure. Naye ng'ebyo byonna nabikola kwewala kamanyiiro k'abo bawambwa. Era bagende empola. Bangi tebantengerako mikira gyabwe. Beegayiridde. Bagende empola. Bro. Ffe tuli bakoowu nnyo n'okusinga bo. Tebamanyi ekitusirisa, tuva ku kitusirike. Tebamanyi kitusirisa. Tebamanyi kituleetera mimwa gyaffe kusirika. Bakunyiriza mu katale ojja oyombesa kkubo. Kati nze nabukola kyobwo. Oba wagano yimba show zaabwe. Alani, ffenna tusenya. Naye bwe busenyezza amanyi bugatambuliza kungulu buti. Olowooza bwe basenya bokka. Olusenya bwe pamu lumu mwezi. Nkulese. Bugambe si butya. Tobutya? Lutalo agenze tabutya. Oludde oba omaze okulaga abantu tokyalina buuki. David Lutalo ekintu kye yakoze ekyokugaba essimu bulanda yakusatu mu bulamu bwe. Yakakola bulanda 3 David Lutalo. Eyasooka Lutalo ng'agenda e Masaka mu Maria Fletch ekisaawe ne bakigula ku lonkize. Bannabyabufuzi bonna ne bavaayo nga boogera ku statement ye kuba yakyogerera mu budde obutali butuufu. Tiyalina na nsonga lwaki yali akyogera. Naye ye asobola okugamba lwaki yakola ki yakyogera. David Lutalo ekigambo siri mu byabufuzi mu kaliya ye kyamusala tutumuli kyamusala 60%. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a Tuesday morning. David come through wano katini nnyo tugiramu. Naye ng'onaku tutudde ku Urban Glow Saloon wano mu bitaala e Makindye. Naye nga tuli ku side y'abakyala bagita Ladies Wing. Jesadi ze tuliko abakyala gye bajja ne bakolako buli kimu ekyo ne bakikwata ne bakudrying. Naye nga te y'abasajja eri wali wansi Urban Glow y'abasajja. Kyentegedde bagamba Ladies Wing era waliyo n'abasajja. I do not know kikola baba bakola dread z'abasajja. Nabo bakola dread. Ayina abakazi nakuzo bagala nnyo abasajja baba bakolako. Abasajja baba bakolako. Okay. So awe tuli. Naye nga nkugamba wobanga oyagala okugula ebintu by'omunju, bintu bya electronics, let me say, bintu ebitambula bityo wali ku Katwe Japan. Crown Japan ye Katwe, everything will be so nice. Bintu electronics bazijja kubanga zikola. Kyemmotoka twakimala Sula Motors. Yakayakaya atuwa emmotoka wano e Kampala. N'emirirwano genda Bulaya komawo nga togenza wa Sula Motors toyina kyolina. So tugenda tamwe kabla aba Hayes recruitment wa Hayes ayina kyaleeta tayina agenda signing omuyimbi kati ekyo nze nkubiddeko gwe ojja kutegeera kiki agenda kukola ki mukazi musajja akakkana waliwo omuyimbi yavudde mu swang zitabanga Zafarani si Zafarani aliwa boss wange yamututte ani kyokka naye atwala abantu bweru njakula nga tuvudde ku mpewo naye Zafarani gye yalaze bali badde bamukotogera. Naye nga tubajjukiza ekikonde kya Gundi kigenda mu maaso kikyatambulira ddala amaanyi bakyongeddemu ba sponsors bali 158. Shakibu ng'akuba Barista Timo tasobola dde okumutuusaako eŋŋumi neegi ndi Timo Shakibu gwe evo bakutte mu nnafu ani goyita omunafu Shakibu tasobola kukuba bikonde kigamba ne omulundi ogusookedde ddala Shakibu agenda fuutula omuntu ebikonde
ngao yabikubani Kazola gwa mukuba uli awuli tata abatasubula kati kuba Kazola gabe bigambire wammanga bano batandika gundi yabwe nga yakunoonya ssente naye sakibuzo gwagenda okufunamu guno ogunika kugenda kumukuba bali sitagera kuba bishoki buze ekyokulayirira ebyallo mullo andi bagenda kutuuka mulingi nga bali byakunoonya ssente oli obuzongo mukwate sakibu akube bali site ngumi kati kimukuba ebikonde ebyaddala wano bali mu katemba nebbo engumi eruma nga bagikutuuzizzaako tugenda kubeerawo ku gundi baji awe kansanga ekikondo kigenda okunyinyitya mpe tugenda kubaawo agenda kujja yajja wano omala okuwasereza ogenda omaliriza ennyumba yo ate otegedde otya tino yagenda owangula nowana batawangudde agenda kufuna nofunayo yes naye bagenda mukuba ekituufu kiri anti sente zagenda okufuna za kumunyiga biwundu ekituufu kiri nti eyo fight balisa yagenda ogiwangula katulinde tunalaba koke soko buze kuba tulaba tugende maaso tandike balamusiza basene banyabo tubajja tusonyiwa abane balinakeddeko Masaka yo nga nyina ebinkwasaganya Masaka manyiyo kuziika wadde ogeze kuziika mbadde nyina kasaba balina ebirala bibakolayo ojeko kuziika adi yagula washing machine ng'agitutte ku malaalo nga niba nange ofubutuka ebigambo nombuuza nze Masaka manyi baziika nga ngitutte Sembabule nga ngitwalidde anti we nga kirabo yaganye ebadde nga kiraganye yakuma ebijja nze ngitutte wakago kati bw'omuntu okukola omuntu we surprise yamuguze washing machine kilo 20 abiri agimutwalidde nga kirabo ne firiji ne TV gyewakedde nakedde nangamba bitwaleyo gwe mwennyini omala osindikira video ng'oli waka era tutuuse waka obada ngenda omukazi mukubira omukozi w'ewaka nga tamanyina biki byendeeta naye maama abadde azirisi TV esinga eri 7 kuba eri 65 kati mutwalidde 75 kati nze mu bulijjo mubulamu nkimanyi buli muntu agamba ngenda Masaka ngenda oba ogenda mu kyalo kuziika eri ababeerayo mbirule no Sembabule kati ate ngambe Masaka kuziika Sembabule lwabaki ekyenjawulo ekiwa nti omukyalo ono bambi yaŋŋaanye okwogera amannya ge n'ebire naye nga kyakoze kirungi adama lero twakola pulogulamu wano nga nkugamba nina be nawe simuzo bakubira waliwo abankubira abaana bajja mu inbox bayiikanga mazzi era nkiddamu ate nga pulogulamu eno ngenda kugira nga wadde asiwoka wokka nafunye waliwo ne Roy eyankubidde naŋŋamba ku ekyo kyoteekeddwa okukola bateekeddwa kukola sako eyakugaidinze Roy naye yalabye akatambi akubayiza we naŋŋamba tabanga yayogedde ebinaamusibya ate ng'ate Roy nja musiba yaŋŋamba Dayasi oyo nasomanga naye takyanzijukira era Dayasi obbi wange nalinga nabanya ebintu bye aliko okuleeta obuwala buli nenzuka ku kyano ye andi oŋambye Roy nja kumusiba abaana nga ne Dayasi bwe yakyusa kyano ye era mbiraba nalabye mwakoze ekintu kirungi nnyo nekyenyinza okubagaidingamu mugamba abaana abo bakole sako kati sako gye bamutambuza abasakire sseni njawo kubategeeza baganda bange banyinazi basisita wowulira ebigambo bino subira ebigambo bino wammanga nti bagenda kubabba ebisuubire naye bagenda kubabba ekyomukisa omunyiza si ali muleve bwa ssente zakulya ate nobubbi mukaaga akyanyambye sibbangako naye woba oyagala okumuvinga bagenda kubabba biveeko ekyokubiri woba oyagala okumuvinga kkiriza nti kano ye mukulembeze yaliko oli gwe wali oyagala teyajja ajja kujja ekiseera nga kituuse kakati tukoze soona aliko atuwa obuyambi ennyumba zaffe roti zaffe nga zimaze okusasulwa omulanga gwange guli nti njatwegatte bakadamu nanga muli ekintu eki tusooke tuteeke ebyobufuzi ebbali tuteeke bajja kubabba ebbali kubanga ano sera gwensaba seera nekikubira nekimu era pulogulamu eno nagambye ngenda gula wadde yasiwoka sinawala wenjitembe ate kirungi nti mugiraba saagala bagambe tiyagende wagundi naye nalangenda natuba sente ngenda kukola ku channel etya emu yokka wano gwowulira pulogulamu eno ng'okyengo twegattire wamu enamba ya Dayasi ebaawo tugenda kukola WhatsApp group mutwegattira tukubaganye ebirowoozo tukolesa nze aw'okutandikira wonna mmanyiiwo amiina buli ofiisi mwetaaga okugenda nja kutuukawo so embeera yeyo B2C Kampala Boys batadde akayimba akapya bakata Jaribu nakalabye ate era omu ku bo
nga bwe twabyogere mabega ate yabadde Vixen wachi ewarema yadde ku mulimu gwo gw'omutwe ndowooza. yes bamugambye gundi tojja koma ku Kongo ye Mr. Julio Julio yadde Mr. yabadde delivered Julio delivered jukira Mr. yali ewo nani simuyira gwe mmanyi gwe wangamba yali ku Chabasa yali ku BBS Julio yangaba abadde ayagambye siddamu kumwogera ondooza okitegedde yekaye yaliyo lwaki bwerija anti Mr. yangaba abadde ayamugambye siddamu okumujjonka babadde ayatulituti bamukwano bali babadde owa Bobilashi ate bamukwatira eri yoli ali ow'enjaga agenda amugjeyo atya nenze Mr. yasaza atya ate okudda eri ewa eno mu video yakikoze atya gundi delivered Julio yabadde mu video Julio ni kyeŋŋamba yakikoze atya ekyo ate okubanga yali mu video kubanga bandibaddemu basatu Bobilashi Mr. bonna basatu omukazi Haji alina gwayagala nedda mbuuziza bubuuza kakyeŋŋamba ŋŋamba ye oba nedda ye Julio mwabadde mu video alina gwayagalamu mu video ki gyobadde ogamba sigimanyi bakikoze batya sirina video gye mmanyi video manyeegi jalibu anti waliwo video Julio gye yabaddemu nga Vixen yes owedda ayagala otulaga mbu tayagala kukwatako behind the scenes nga bamugamba kwatako naawe nkwatako nga tomukazi naye kati kyemmanyi wavudde kamera ayinza okuba nga yakutta omuntu mukamera bongamba kwata ngamba kamera nga zivuddewo yakutta omuntu ayinza okuba nga yakutta omuntu ku madduga atakwatanga oyo mwana ayina watakwatanga ebintu byasaba bulungi naye kati Julio wakakoze otya bwatyo sikitegedde bulungi nebikoomu obulamu bwe tulimu bwe tutambuliramu essaawa eno abayimbi balaga nti emirimu giri mu kugwa gikkakkana omwana omanyi ekintu oba waliwo okwekaza nze kati kino njogera kyange waliwo kye bayita okwekaza nga naawe owulira ekintu kye wakoze tekiriiyo mufo ky'okujja okunnyonnyola n'oyomba buyombi ekyo kyange si kikyo oba ojja kuŋŋamba nti kati ogwo mutwe gwange nze nendabamu okwekaza kati twagaza okuyingira wiikendi oba okugivaamu nga David Lutalo ali ku internet ayomba oluvannyuma lw'akagundi kali akafulumye ng'agamba bana abaagala okumbukinga enamba yange yiino ensonga gwe nga gwe aba omupromota w'ebivvulu ebivvulu bitambula muti abantu bakyababuukinga abayimbi be tutalabangako nga talina na budde budda ku live nga mutugamba from Monday to Monday aba n'ekivvulu aba ayina w'alina n'ekivvulu buzibu bwavaawa kati eyafuuse case study ye David Lutalo nga onogamba mbu kati yafuuse example buli muntu waligala olaba music yago olaba ne Lutalo ye muntu gwa WM yeewuunya nga bawulire mwamutya mu bivvulu wano e Uganda ekituufu kiri nti amazima agatakawo endongo bambi endongo yagwa azini nti abategesi endongo tetukyagisobola ddala nga nze nja kweyogera nga nze nze endongo sikyagisobola olw'ensonga nti endongo ye Uganda eyingiramu ebyobufuzi era luli ku lw'omukaaga oba wakuta nali ku comedy stock nali ku TikTok live nga ndiko ne Governor AC ne Grenade nga twogera ku nsonga za corporate ebyo n'ebyendongo ebyo kati nembaako kyembawa nembagamba nti endongo ekyakisinza okugisuula infact akyogenda wano kwali twakimalayo kikoze bino bita omulwama guno ekyasinga okusuula endongo ye Uganda byebyobufuzi njogera nga gengamba ge mazima agenda okujja okukiwakanya abatamanyi olw'ensonga ntwayingira ebyobufuzi abantu beyawulamu ebiwayi bisatu already waliwo abagenda ku ludda sayidi tuyite sayidi y'abantu enyigirizibwa ne waba bagamba nti nze NRM ndi fayinayo era kyekola nkiwagira then wabaawo babagaana okujjayo obwenyi twakolako ne programu eyo banagikola bawamuze eyo baseerabidde nemmenyera abantu abaali ba mirundi emeka mwabo mwe mwali omukyala Shiba Kalungi yagaana okubaako waagwa Papa Misaki B2C Sophie Nantongo David Lutalo abadde nawayimbira David Lutalo no ngamba kategori y'abayimbi abagaana okubaako anti kye ngambuuza nti David Lutalo abadde alina wayimbira
mu byobufuzi sina mulabye so kati anyway tugende maaso mwabo kumanyiddeyo kawatinotono nga bandoza ne bamuzeeyise bataba Dani Mugula kati netufuna side ya NRM eyakulemberwa Ssaabayimbi w'eggwanga kubanga anoga abayimbi kitegeeza Dr. Jose Chameleone omwadi Dr. Jose Chameleone Bulavito Omutujju Bebe Cool Lili Pazo Bulini Daddy n'abayimbi abalala Jingo Show omuli Omega 25 omuli Rweiji omuli Wizo Manizo nabo ne bavaka side ya NRM then side yenu Palaso tufunayo Palaso King Saha Samasias Walukaga Mulumba Epase Bande bawerako Mickey Big Eye Dax Vibes kati niwabawo n'abalanga bo ndoza ba Wininwaji bavinka bonna baali eri ku side Wininwaji alina wayimbidde anti katate vinka yabadde ayimbira bbaawe yukane bbaawe abadde yesimyewo anti kyegamba kategori zaali za mirundi ebiri ekituufu nkumanyidde kategori kati ate olwo vinka yagwawa kati vinka ye nga ye kuba yali ayimbira famire kati omuntu yali akolera bbaawe omuntu akolera famire toyinza kumujajinga lwakuba nti ekyenjawulo nti woyimbira bbaawo abwa mu kibiina ki ng'ekibiina kyagwamu owagira kubanga nakuwayo example nti kakalo kanje ka beautiful thank you baby nekalo ka biscuit kankakulu ajatubuze je kusoko je mama obise kamera abalaba mabina nomere balaba kabina kiri ate kati batu bakala tula wano katini nnyo abantu abakoze katini nnyo tula anti balaba mabina balaba kabina atigo ati kakati David kubanga nebe myola Mr. Lee yayina mukyalo ngo wa NRM Agnes oweruweru nibo tebayimba bitusinga naye gundi yagendanga ngwa yomuntu kakati naye Agnes yewaaki NRM kakati sawa ya leero endongo wewawo okuba ekipande kiriko King Saha kiriko Walukaga kiriko Big Eye kiriko Dax Vibe Mickey Wine enagula otojja olukusa patuse tusa kujifuna nze nayina show yange ya King Saha ezirobwe nali ngenda gikolange nakuzo omwezi 8 omwezi ogw'omunana omwaka oguwedde nga naye pale tumaze okubikuba ne receipt nzina olikola omwana bamuta David ali omukiro mu God yabika n'okwabika kati bamala okuba ebipande ntugenda okusaba olukusa ne batugamba okusinzira show nga weeri ekyo mu kite tebalina bukuumi bubasula kutuwa wagenda kubeera ojjo ne muwoza agenda kuba olukungaana awo kyokka kyewuunyisa tebaatuwa kati naawe bennyini bakozesa woofiisi zaabwe mu bubi okutulugunya ffe nga n'oluusi abantu batugamba kubanga twagenda okulaba muwozi teyagendayo era sho ne bagikansolinga kakati esaayo okuba ekipande nga kiriko Gravity kiriko Bulini Daddy Eddie Kenzo Ronald Mayinja Bebe Mayanja Bebe Cool in fact kusasira okuba ekipande nga kiriko Dr. Jose Chameleone Bebe Cool Ronald Mayinja kusasira Stacey ya Mayanja Fina Masanyalaze Wizo Manizo Bulini Daddy n'abalala kabonda wogende nagula okufuna olukusa mu dakiika 10 mangi wamaze okufuna olukusa okukiza okugenda okukola naye kyokka okutimba ekipande eno mbalabi baffe ku muntu wewansi baganda baffe abalina element gye babalabiramu tibo bakuta kakati ate okumanya abawagizi abo bali confused basobola okusuula eddalu wootimba King Saha nossaako Chameleone nossaako Lili Pazo asobola okujja nakuba stage nasinga ne King Saha gwatimbye mu nnyini kakati abawagizi ekituufu kyebagala kyatukola ki bwajja ku stage nga basobola okujja nga baze kulaba King Saha nga ne Pazo kwali Pazo walinya ku stage naye bamusanyukira naye w'omutimba yekka tebajja basobola kujja kakati bwe buzibu bwetwafuna nti bano baganda baffe olukusa olufuna mangu kakati ate bano abalala ab'enkyuka bakuleetera abantu naye tofuna lukusa
permission tojifuna ntegeeza naggulu kubanga fe okuteeka endongo gy'abasawo ne banya omuntu mukwate bulungi fe mu Uganda yonna era bwe twasinga okufuna kuba ndi n'oba ogenda kuteeka Mbale oba ofuna olukusa okuva enaggulu kati zino police regional polices zo lwaki tebaziwa olukusa era bwe twali mu State House ebimu mwami Abetex yayogerako bye nawuliramu ebyali ebituufu kyayoga n'ensanyuka yagaba president tubali tusaba ow'obuyinza abantu b'ekasese oba ab'embalala oba bundi bujjo bafunenga oba ogala kutegeka eyo olukusa olujja era president n'agamba ebyo mbijjeewo naye kajjukira ebyobufuzi ebigambo tubabigirawo mu bigambo akati endongo neegenda ng'esebengerera kuba njagala otuuke wano ku kya twalina ekibiina ekya Eagles nga tulina ne New Eagles nga tulina ne the Airs ogamba the New Eagles anti waliwo Eagles eyalivaawo ne bagendawo Golden Band kwekojja ne the New Eagles kati anti ne bijja nga nijja nga bituuka nosigalawo Golden Band ne the New Eagles ne the Airs ebibiina bimeka bisatu kati ekiseera kyagenda kyetooloola ng'ebyobufuzi bitandise okunyinyintira awo era ebimu ku byasuula n'ebibiina bino nti the New Eagles yasigalawo nga yo kuba erimu Mami Irina ne Honorable Geoffrey Lutaaya ne gundi Namukasa Bettina sibeboka beboka kandi bisigalawo we bityo era abaana bazina amagana ni Mwami Semakula nina asigala ndooza nga ali yekka kandi tufanga mu Uganda tusigazzaawo the Airs ne the New Eagles kakati the Airs yatuuka ekiseera nga we batimba the Airs ebuwama kubanga the Airs yalimu Haji Kazibwe Kapo akyalimu nanti nzija ng'erimu Fred Seremba ng'erimu Wile Mukabi n'abalala kakati nga batimba the Airs ekyengera Mwami Kazibwe Kapo aba yavuddewo jjo nga bamuyise yekka nga yayimbyewo ku Mande kakati the Airs ng'eyimbawo ku Sande kakati ng'emaya Mwami Mukabi yaliwo ku Lwokubiri kyokka nadda nga ali mu the Airs nadda nga ali mu kusatu kakati nga wano ku Ape Boys Busege wa Sammananka Seremba yabadde ono abayitirako kada Airs egenda okutuuka awantu awo nga bano abalala bonna baabalabyerabye era Kapula aluka ekiseera nga ye bwe bayimba ate olwaleero ate naye agenda kukomawo ate enkya kakati ebibiira ne bibeera nga bikubagana Mwami Lutalo era nze nali omu kubagamba Mwami Lutalo ajjewo ekibiina n'akyesiba kubanga ekibiina sereze kyagulanga naye nga zaagula omuntu atya kati endongo wegenze ekyukakyuka ebira byenkuyitiddemu n'abayimbi baffe ne baleka okuyingira mu byobufuzi abamu abantu babigaana kakati abalala tebaali ba NRM tebaali ba NUP kyokka baali wano wakati naye nga bo abantu abalabi balina ekifaananyi kye babateekamu ti oyo nno lwakuba n'agamba naye wa NUP oyo n'agamba naye wa NRM bamuwa ne ssente egundi kakati nja kutegeeza abantu abatula ku publicity kkiriza obagaana wetubanga mu Uganda tulina abayimbi 100 abayimbi 95 balya ssente za Salimu Sale balya ssente za Museveni tugenda tuukawo nga tuuse ku paati ya Abitex alina we yakyogereddeko njala tusooke kino ekyono ate ekyo kuva dda mbadde nkola ki okyogera tugenda tuukawo tusooke tusooke wano ekya David Lutalo okujja okugaba ennamba kyabadde kituufu then oluvannyuma n'ajja n'atandika oyomba ekizibu ekiriwo kati gwe oyagala nkuddemu ekibuuzo ng'owa primary kyokka nga ekiro ky'ombuuza kya secondary genda maaso kati gwe kyoyagala oli mu yes olinga abapato bina gy'ogenda sina gyendaga naye Abitex naye essaawa ya leero Mwami Lutalo yagabye ennamba lwa nsonga 2 ku ntegeera yange ensonga esooka Lutalo twali tumanyi manager we bali bamuyita Nassa yakyusa management Mwami Lutalo okuba yakyusa management oba manager we takolanga conference yonna kutulaga manager wabula yakola conference nga agobi naga tukozemu ennongoosereza teyatulaga gwazizzaawo kakati ekigabise ennamba wano kubanga ennamba gyagabye tonze ennamba ya Lutalo ngirina kimanyi naawe bise ya Lutalo kituufu ennamba gye yagabye eno kitegeeza ya manager gwe yakola ki gwe yagoba gwe yazzaawo
okategedde nkategedde naye kyegamba nkitegedde kyogamba mbadde manyi level lutalo gyaliko ateekeddwa okuyita press conference n'atwanjulira omuntu oyo nze okumpa enamba gasimanyi gwegenda kwogerako ebiseera ebisinga bamaneja babembe babeera gazetted nti omuntu gwokubira omumanyi ekyo kituufu okola conference naye neeno nze ndowooza naye ntandika oba oli awo ennyangu naye nga kitutte ebbanga kinga Nasa agobeddwa kiyinza okuba nga kitutte ndowooza ng'omwaka Nasa nga agobeddwa kitegeeza emirimu gibadde kitajja n'ekirala waliwo omwana bamuyita Kasumaali omumanyi Kasumaali ono ali wajaluna nampita nga aliwo abaagala David Lutalo mulimu ogulala gulimu neyiga nga bagaba $3,800,000 ekasenyi naye bagaba tatasobola kukola $3,800,000 kakati nyingi nnyo ntini nze omulimu nenguvaamu kati Kasumaali neyigo nayeyita kanso ne bagufata bwetula naye mu mboozi bagamba kanso nga bakwata omwana nga mujjako $2,000,000 deposit ng'oli abawandiika ya risiiti oli Kasumaali ye Lutalo Alex juga naye muyimbi era yakolako ne concert yawe wa Fifi kati nga bagenda abaana bo nga bamanyi baguze David Lutalo kati nga batuweka sinyi bati era yagenda nyo ne mawulire nga batimba ebipande eyo olunaku lw'okuyimba bakuba Lutalo talabika nga bamuga nga abaana sho bagikansolinga nga banoonya Lutalo kati kakule Mwami Daasi nekyewuunyisa olaba nti tubeera ffenna komawo wano omanyi nti nze mu Kampala Daasi muntu asobola okujja nga noonya n'ambula ekituufu naye nga goga nti nja kumulaba nze nyina omukazi infact Mukama ansonyi okwogera erinnya lye yankubidde alina omukolo oba kwawedde n'okuggwa yaŋŋambye mukyala w'abasajja balaba oba mukyala wa famire bali baagala ajaluna banoonyeza ajaluna n'abula niye omukyala omuli obuzito bwaliko yanoonyeza ajaluna n'akola ki n'amubula basobola okuba muzeyisimagula ku papaazi n'akubula nze abaana bajja ekatogo nga baagala Asani n'ababula ne banoonya n'ennamba kubanga Asani bakati bamukubira amasalo g'ekisanga ng'awunze n'okuwunga taso ekitula nti abayimba kyusa n'amasimu ga ebiseera ebisinga kakati kyo weggwa abaana nga bagenda ku poliisi wala ekibinga baggulawo omusango batuddawo kukomuledi awo ndiwo ne Kasumaali poliisi ng'ejja abaana nga bagamba wuuyo katisobola kulooza basonze mu nze kati lwasonga mu Kasumaali namugamba twajja ntugulayo kuggwe ekivulu Kasumaali bagamba mbajjukira nga abapoliisi mukwate abaana abo kati poliisi ng'ebeera confuse ng'abaana bagamba ono yatuguza show eya David Lutalo Kasumaali bagamba muli batuufu ng'aga poliisi kituufu nabangula ngende mbayimbire naye sibaguzanga David Lutalo nabaguza nze Lutalo Alex era ne risiiti bagiina ng'abaana bajjayo risiiti ng'esoma Lutalo Alex nga nati bakigendereranga bola abawana wasooka Lutalo ne ku poliisi gye bawaaba era gwenna okugwa tupakira ku poliisi ng'oli abawadde reference yakopa ku risiiti ng'eriko Lutalo Alex kati bagenda okebera ku YouTube ng'omusajja alina n'ennyimba ze yakola ne concert wa kati abapoliisi bo bakimanya kyona byaki ababbi n'agamba abaana mwesootinge kubanga mu mateeka tosobola kumukwata muyimbi era abaana babba emiwano zaabwe emmeka kakati kitegeeza Mwami Lutalo wajja wano n'agaba ennamba y'essimu kituyambako abaana bano obutabbibwa nnyo ngenda ku example endala twakolako program kati yali kikeniki eyabba abantu bisekonoza emyaka omusajja w'enkoko yalaguza abantu enkoko omanyi nti abantu abasinga bawaabira Junior bamuwaabira mbu yakola akalango webale nnyo nti Junior yalinga alanga okitegedde kakati essaawa ya leero omwana wafuna ennamba ewa Lutalo ng'ajje ku tikitoko ya Lutalo omuntu oyo wabba omwana aba awaabira Lutalo Mwami Daasi kankuwula essaawa ya leero abayimbi abo tubafuna nga tufunye ennamba zaabwe nga tufunye bakwatagana n'obamaneja baabwe nga tufunye emikwano gyabwe essaawa ya leero booking za Lutalo ziyinza okuba nga zeesala nekyo nange okikkiriza zisobola okuba nga zeesala ekyo nkikkiriza era essaawa ya leero ayinza okuba nga buli muntu kati amuliko abba bubbi buli amuliko nga abba bubbi kino kibaliriko Alien Skin Alien Skin abadde kuba nekiseera nga buli amuliko atwala kutwala sente z'abantu nga buli amuliko
okujjako ndowooza koko nga yeka yatwalayo ssente mu butuufu oba nange mbadde nga nfunye omulimu naye nga buli asembedde Alien Skin ngabba bubbi Alien Skin wamekati milioni 3 kwata yebbiri bamukula n'okumukubira kibanda ngenda kuza omwezi gundi woli kati Alien Skin tabifaako nja kubeerawo nga onakuwa sente yakonfirming ati kituufu kubanga omukubidde Alien n'ayogera era kubanga ate Alien yakola essoya nje n'agamba n'abantu tinze buli alinanye manager wange akawulyako ng'akoogera n'aganze buli alinanye ki manager wange otamanyi kyeyeekola kati ne bamubbirako ssente awo nga mpitirivu kati ebintu ebiti kubanga ate Alien ate eki yakola ye muntu eyakuba oluyimba ne lukwano n'akuba n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna n'aba ne katalogo y'ennyimba ze nga weeziri n'ajjako essimu olina kwomufunira kati nga wookubira bamusemberedde nga babba bubbi kati ebyobufuzi ebitwagenda tubiyingira tolo nga yeesibyeko nnyo n'ekibiina ekyakola bulungi dimandi yagenda ekendeera kati dimandi mu kkendeera niwajja baawo ebyogoba nassa oba oli awo yayanguyiranga abantu kati ng'essaawa yonna ono ateekeddwa okunoonya alternative yonna waddira mu bantu era ne mu komenti awo infact waliwo n'omwana mu komenti yadde eyasose n'okusaba ennamba eyo kubanza live nagibaddeko waliwo ne yasaba ennamba eyo kati nze sisobola kunenya lutalo lwaki yagaba ennamba ya ssimu naye buli muntu alina ango mwakirabira naye nze nkunnyonnyodde kubanga nze nkola n'abayimbi nze essaawa ya leero omuntu akubira essimu nga yagala ba Bitusi kyokka nga manager wa Bitusi waali Enoka naye olw'okuba nti ffe Enoka nze Enoka akimanyi nti nkola naye nabyo bakimanyi nti nkola ki nkola naye era ssente nzirisiivinga ez'aba Bitusi kitegeeza ndooza ne Doni koso naye azirisiivinga kitegeeza Enoka oba singa Bitusi bakamuki ne bakola live ne bagaba ennamba y'essimu wabawo ekitagenda bulungi mu management ya kituufu nti oba twandikiddwa okugaba ennamba y'essimu nti eno kwe mutufunira wabawo ekitagenda bulungi emabega nze ssaawa yalo Agent akeera ku radio n'akola interview n'agaba ennamba yange ey'essimu n'agiposa okugipositinga singa Agent akeera ku makya n'asoma endala kitegeeza waliwo ekitagenda bulungi eiza nga tufunyemu obutakkaanya booking tezikyajja oba neekengedde kyokukyusaamu ku ebyo ebisatu kiva kuba fufunyemu butakkaanya aneekengedde booking ntini kati awo ng'omuyimbi aba ateekeddwa okuyiiya alternative nti kyekiddako wegenda ku radio n'asoma ennamba y'essimu endala kubanga nze bulijjo Agent agenda ku ssimu n'asoma ennamba yange ey'essimu nga tebakimunenyezaako kituufu wano okubira Shiba n'akusomera ennamba ya Diriisa nga tebakimunenyezaako wano okubira Lema n'agamba kubira Mondi era abayimbi bonna babeera ku TV basoma ennamba z'abamanija zaabwe kyabeewunyisiza nnyo abantu nti Lutalo ye muntu gwe babadde nga omanyi Lutalo abadde yasiigibwa ekifaananyi nga buli muntu amuwerako ekizampo nti nga buli gwosanga nti tiwali yenkana Lutalo mu booking akuba Monday to Monday byalo ku byalo kati abantu we yasomye ennamba ne bagamba waliwo ekitali kituufu ali kyekugamba ekiri nti essaawa ya leero nze nga nze abadde ali mu system nze nzikiriza nti booking zakendeeramu bwe twava mu byobufuzi era n'ekimu ekimu ku bimwesibyeko ebintu kwesiba ku kibiina kino singa abaana abamusowerera kati otuuka ewa Lutalo ku studio ngaliwo abantu nga 10 twali naawe tetwali ffenna bwe twagendawo ngaliwo ngaaga bwe batulidde omuntu atya twalowooza okuta ekibiina kino era ne mu kisiiba awo baakolako ennaku ne bazikansolinga ne badda kati ekyokubiri Lutalo ono yalinga akolagana nnyo ne Mozi ono simanyi kikyabaawo sikakasa sikyabalaba nga lulima Mozi yaŋŋamba nga nti kuba ne ku bipande bye sikyamulabako kati simanyi ndoza bafunawo obutakkaanya ng'abantu ekirala ewa Lutalo ekintu kyasinga okuba nakyo ekimu ku buzibu bwasinga okuba kubanze kyamusamungi leero njogeddeko naye leero mukubidde ku ssimu ne mugamba nti singa ebyokukola interview bireka lwaki azireka ayimbe anti das kankula ekintu kiri kimu nze nyinza okuba nga ndi mulungi mu kwogera nga tulinawo one on one ng'oteeka ku stage sisobola ekituufu kitegedde bulungi
nakola ko interview najikola wimba sera budi nenkugamba ajaluna mubiru ne walukagga balungi mu kuyimba nese balungi interview bazireke nendo zabayimbi bonna abasinga buli boogera twepakiranga ku Ssebbale ngambye abasinga twepakiranga kazibwe kapoyo kubanga abayimbi abasinga bendabye bwe batuuka mu kwogera kati ngenda kuwa tulo okumenya amanya kibi makula interview azikola bulungi anti ngambye abamu kati ku bayimbi 10 abiri be bakola bulungi interview abasigadde bonna booki kati amazima gali nti ne mwami Lutalo ali mwerabidde bwerabizi wali mwerabidde bwerabizi si mulungi mukola interview ate ye kagamba no abayogera aba n'obusungu bungi nze nali mulabanga agendo tulika alina obusungu bungi kati no gamba nti nolabe kiyenje kinene kuyiga kuyimba era kabuze kate erinnya alikube waawo kati alina obusungu bungi kubanga akasajja kalina amatu g'abangalala gati nekyayitamu eyo kyamaanyi nnyo kana kalina amatu ag'abangalala nze manyi lumbuye ate lumbuye talina matu ye nokubya musajja owamatu obatabanga agamba kwefu si alina amatu tebakwatagana simanyi aine kwefu era nawuza nnyo entalo oyo ayinza okubanga yaye Lutalo anti Lutalo ye muntu alwana olutalo ng'alwanira munda nga tanyega yagambye munno biyenje ebiri awo mamese tegategere era lwakubeera byonna byagenza okuggwa nga mukunja ye waliwo kati amutume yategerekesa ani amutuma kubanga nze ngenda genda live ginajiko ekiro byagenda okukyanga ategedde mukunja waliwo amulika emabega ani amuliko ya musapo bwe tuwewuunyiza nnyo mukunja engeri yanawuliza yanga mulo bwe tuwewuunya mukunja yajja maanyi kubanga lunaku akera kumaca najjunkira Irene Skin nga tamuddamu kani Alien yakitegeera nti waliwo amutuma waliwo omuyimbi amulika emabega eyo ate byangamulo yamwagaza ki lwaki anawuuza ate entalo z'abayimbi kakati awo wenyini kati nze David Lutalo nze nja kumusaba n'abalebe interview eno muwe ekitiibwa okimanyi nti nkwagala nnyo bbulo ate ova ku muntu akwagala nga takusaba mamiyo ova ku muntu akwagala nga takusaba nze Lutalo mwagalanga muntu kubanga nali mulabyeko ambasada Salo yali ebweru ng'amuleese ng'alina oluyimba lwabwe kapaapana kakati nga tukyali ku Lutalo wennyini Abdex yabadde ku BTFM n'agamba David Lutalo yakakola blanda 3 yagambye nekisooka takyasobola kuyimba booking takyayina anti mwami Abetex president wagwenzikirizaamu booking takyayina ye lwaki tamuwa kuba naye ono ku Easter ayinako abayimbi naye abayimbi bonna ngeri yabatimbi wemba amatunuuliramu lwakuba ekipande sikiina nnyinza okwogera byanti ne bankwata bubi kuyinza okuba nti kuli kasinga David Lutalo maanyi kati simanyi musakuteeka ekipande kiri we yabatimbi naye be yatimbye bonna president wange Abetex kuyinza okuba nga tekuli kasinga Lutalo maanyi oba okubanga byatimbye bonna byenkanankana Lutalo amaanyi bonna kakota bonna abaliko nga bonna bali mulengi yeetya kati yagambye bwati nti mu bulamu bwa Lutalo mu guli eyo okuyimba yakakola blanda 3 ate zigenda mukubira ddala ekigo blanda esooka yeegaana mbu talyanga ku ssente za gavumenti n'akwata ne Bible n'alayira eyo yalayira alinafu n'agamba mbu nno Lutalo ekintu ekyokwegaana mbu talyanga ku ssente za gavumenti eyo blanda gye yasooka okukola blanda eyokubiri okuva n'agamba mbu ye tali mu byabufuzi blanda eyokusatu ye n'eyokugaba essimu ng'ali online Yade manyi nti yabadde alina kujja kulungamya bantu engeri Lutalo babambi bamulabenga naye ate nalabanga ate naye yabadde akomerera omukomerero anti kati ekizibu ekiriwo Abetex engeri kiri nti mwagala nnyo ate president wange ankulembera kiba ekirimu kya promota yinza okumwogerako bubi nanyiiga kuba alina entondo nagoba nze omuntu kati antiisa okungoba ye Hassan Serumaga wa Koloni Japan naye abasigale ne wabangobye naye kati nga president wange yadde opinion ye nange eddembe lyange okuweeyange kituufu kubanga wali yadde akolera abantu naawe okolera abantu nange ndimukolera aye nange ndiwaddemu okola ebintu nga wembiraba good so saagala anyiige ate yaze mazina g'enkima kati so ekisooka kya byonna nakunyonyodde mutandikwa ne gaa nti nga batulina abayimbi 10 abayimbi 9 mbameka mu 5 balya ssente za gavumenti balya ssente za Jerusalem Sale balya ssente za Museveni balya ssente y'omuwi w'omusolo balya ssente z'eddagala
balasere z'ekiruddu naye ng'endi eyawukana. Okay. Kitegedde bulungi? Twalina ajaluna mu mu concert ye ya Serena. Twagenda ku Federation. Mwami Kenzo yagula table. Ndowooza eyo sente yamuyiwa musolo. Yes, kituufu. Kitegedde bulungi? Kituufu. Ajaluna aba yakola ki? Aba yalirya. Mwami Lutalo yakola concert kyemmanyi naye oba 15 years. Ndowooza Mwami Kenzo yagula table. Era naye aba alidde. Eyo sente yamuyiwa musolo. Ano ekiruma Abitex mbo azeegaana. Mwami David Lutalo mu Federation ayina akakiiko kwatuula. Sente ezo baba wa sente ez'okwewulamuza ng'ekibadde kiyitibwa nezaamuyiwa musolo ndowooza aba yazirya. Kakati waliwo abalya sente nga bagenze ewa General Sali Musale ne bazivuba direct tugenda kulwanyisa Mwami Kyagulanyi tumusobola. Awo nowe eyensako gyeri nayo gyeri wompa sente Kyagulanyi mumanyi bulungi nnyo twanywanga naye enjaga era musobola. Abo nayo weebali. Waliwo abalya sente abalema bakola batya baddayo ne baripoti bo babula bobozi badduka buddusi. Waliwo abalya sente nga bayimbye ennyimba ewa Sale ne bayimbira Sale n'abawayo sente. Waliwo abalya sente za Mwami Museveni oba eza General Sale nga bakoze ziporopozo. Nina ettaka lyange egindi yadikulakulanya kulima era mu abo nja kwekulakulanya abo mwebali banyinze bemmanyi nga bayimbi njakulakulanya ettaka lyange yakusimbako olusuku abo mwebali bangi yakulima nanansi njakulima bimwanyi bemmanyi abo bangi. Kakati President wange Abitex simanyi sente ategeeza ziriwa. Mbono yagenda n'alya sente za gavumenti ate n'avayo neyewaka n'akwata Bayibuli mbu taziryangako. Anti kyenkugambye nti abantu asinga bazirya naye ng'endi ekola ki? Waliwo ekibiina ekyakolwa Jemba mutani wa Muzeeyi Kiwe waliwo kiyitibwa Superstars kyali kitulaali wansi. Buli muyimbi ba superstar kitegeeza superstar b'e Uganda bonna baagenda eggulu. Wekategedde bulungi? Yes. Ba superstar b'e Uganda abasinga baakola ki? Baalumba eggulu. Era balumba eggulu baafunayo muziyita mutya mu Luzungu facilitation. Ezo z'ogambye baazifунayokko emiliyoni 3, 5, 2. Mwami Abitex ayinza okuba nga ategeeza ezo sente. Waliwo abakola proposal nga basaba General Sali Musale abayambeko bayina ennimiro baagala kulima mwanyi n'abawendukwa. Kati sente z'ewa General basereza wa Museveni za biti bingi. Waliwo abaasabeza e-concert. Kati okujjako President Abitex yenga yaze n'azinnyonnyola ti Mwami Lutalo yalya sente ewa General Museveni za kintu bwe kiti. Nyenze nkunnyonnyodde sente abayimbi zibakola ki ze balyayo era kivudde nkugende nti bayimbi tulina abayimbi 10 mu Uganda 9 bakola ki balya. Actually kankitereze 9 bonna balya tulinawo omwo. So bye biri ku David Lutalo naye katika nako kuvayo nayombesa buli mu kiramu ekiri awo. Ani Lutalo ye weakness gyayina. That's why inagesinga takola interview kati ye weakness era bijja kufundikira ng'ayongedde n'akolamu era endala. Nze ekibawo ku musajja olw'okuba nti mwagala nnyo era sagana kumusemberera era nja kusapapa misaaki afune engeri gyamubudaabuda. Lutalo naye ekintu kyayitamu nga kyamaanyi afune engeri gyamubudaabudamu ayogere naye kubanga wano mu kwogera obwogezi ffe kitwapatana era ffe twakkiriza n'okutuvuma naye Mwami Lutalo kati ye kyatakkiriza ye muntu gwasinga ate okumuvuma nga wewaawo nange sikkaanye nakyo kati ekisinga okumuluma nga ate amuvuma alabira ddala amusinga. Yagambye nobacapa ajja bacapa ekyalimba ate yagambye ajja bacapa se nga we yakubaani Buzungu bwe bwamwogeza kajjasi yanyiizeemu ng'omuntu naye nga nze singa ananja studio nayimba ko Lutalo omulaawo waali awo. Lutalo ne wagamba nti kati ne ugamba nti agudde ng'ebagamba kikufali emyaka 10 okutegeera nti agudde kubanga asigala agula sente zezimu awo. Ate Lutalo ekizibu kyalina nti okugwako mukibeeredde ekizibu tewali amuliko mabega amugoba. Ali yeka kiba omulaba njala bataliko okwawula music we Uganda wa music wonna bamugoberera
Shiba oyo omulaba yagenda okuzaala omwaka simulamba singa yayinawo omuntu ali serious amugoba gundi kyaliwo ava peace amuwanise nnyo muwanise mujjeeyo amuwanise Jowiranda ava mujjeeyo nandolaawe anti ate Shiba wanalaba interview atajja kunyigira nnyo mukoze eki ngala abantu bamukompeyalinga kate kisoboka Carol Kasita si ono wa Serena yateekawo okuvuganya we ennyimba abadde nazo naye mujjeewo kati teeke waani Gloria Bugi awo omuntu yali asobola gwoyinza okugamba nti yali agezaako okunona Shiba bali aba Spice ne Cindy kati naye kankwabulemu ekintu kimu Cindy yaba mu music wa competition yakera bukezi kumacha niyekubirayo oluyimba lwe n'agenda mu maaso era abantu abakyakopeyalinga mbuno Shiba ne Cindy bali mu kwetwala muli kubyamu Shiba talina gwetwala kubanga wali awo muleeteemu mpozi nga mugambe mbu Spice naye Cindy ebyo mubimugjeemu Shiba wali awo olaba awo waliwo yekka sikuwakanyiza n'abanamudde tebanaba kuzaalibwa tebanaba kujja ekyo yona sikiwakanyiza naye mulina comparison abantu gye bali okukola njagadde okulaga nti abaali bayinza okugezaagezaako niye okulaga nti w'amaanyi weyakoma yababuuza bibadde bitya bwe sibadde ne bamukuba gundi babadde babaliisa biki olima ne balubba kakati ate n'ekitala kati Spice era Bulanda gye yakola kwekudde ate nayabukanya ne manager we Roja kati Spice alina akayimba bakayita kayimba katambula bakayita gundi mpya stoko mpya kayimba kalungi yakajja mu gundi yani akagamba yakwogera nga ali wachoze ni Becky oluyimba olulungi Spice yaluyimbye bulungi ne video nnungi naye terulina gye lulaga luli awo just kati singa lwaliko Roja singa oluyanga lukuba singa buli dakiika bbiri mu inbox y'olulaba omusajja yali asindika ennyimba nti essaawa yaliyo nti lutalo waali olaba mwami Semakula awo waali aliwo bwogu kati bano abaana olaba Kalo Nantongo balidya Jasmine ba Flash Love be bali mu kujjeena wali ba Irene Namatovu bakasana Kusaasira bajjabuzi ba Sophie Nantongo bajjabuzi ayifaka yali ne mwabo gola bali mu promisinga gwenzo kusaka focus noga nti ono tumutunulire nnyo Kalo Nantongo ali olubuto agenda funa maka gundi kaseti ajja kuzaala kuba yaliwo omulachuze ni Becky ye ekusiza ku ntegere ne wayagala ye ebintu okubitegeera ye yava mu ekyo yali akivuze kakati Kalo Nantongo mu bayimbi babandi abaliwo bonna bagoberera bugoberezi ye kaliwo omuntu wo era gwenzo gamba nti be Sophie Nantongo abenkya kubanga ennyimba ali mu kuzikola kati wuuyo kati agenda kuzaala kitegeza amala okuzaala press egenda kumugwa kati focus ye bere ku kintu eki kufuna lutolala mabega aliko mwami Semakula focus ya kufuna mwana mulala tekina mutawana ya kuyingira Semakula tayinza kukiza muwala we kuyingira mu family atagwe wachi ajja kutukirawo ekyo bomanya kakati bano ba Flash Love bo lwamala okuzaala bajjako ekigere era lwo mwongedde malenda kubuuza nga sikyamuwuli n'abivaako kano oyo omwana oyo omulabo oyo omwana ayimba bulungi naye amalala g'ayina bamuyita simanyani bannange Fireboy ki ono oyo yali boyfriend wa Koko ayimba bulungi naye amalala g'ayina gakola ki kati lutalo waali awo ne waaba agudde muzi wa kutegeera kubanga bajja Loverboy kubanga bajja Mikali kyabamuliko ba Little Boss bava dda kumulaba bali ku byabwe kubanga oba onoonya omuntu adda nti tali olutani ofuna Mikali otunula Little Boss kuli Seven saali bibye tomuteeka mu kategori okuyimba yabivaako yeeyimbira lwayagadde kati Mikali eyandibadde agobagobako ali eri anyoonya nsaasi akuba yagadde bayingira yo ne twali tetutuuseeyo kakati awo tusooke tuveewo tugende wa Kapeke abayimbi nga batabuse DJ yabadde n'ensobi Kapeke kiyakozeza abadde kusiwuka mpisa saakitegedde tunenye DJ okuba byatatuka ono byatategedde
tumenye kapeke okusibuka empisa mwabaddeyo eyo ku show nze roza nti Swangizi katika kanjikuisize mu katini situation yabadde bweti Lost and Rhymes bagizimba ku base ya live live band lukoba ku lukoba baadaddemu ka session ka DJ Ransonga waliwo abayimbi abamu nga bwe bandikuye live tebyandikoze eki tebyandinyumya abantu tebyandinyumiddwa kati ne bateekeramu bakapeke bajje batukubeyo kuki bulago omutuufu nga bwe bamukuba era n'ennyimba teyazimazeeyo abantu bali bamaze otema ensingo naye kano ovundo ayina ttatu mugongo ne kutu akutya kakubye kati DJ oku switching okuva ku bandi okudda mu gundi owedda ebintu byesibaasibamu ki wali mukugira kati ate ye kapeke yawulidde busungu era singa babadde mu kidandali nga tali ku stage nene bwetyo wallahi yabadde amukubye microphone neko okubyogera ndetu tukyaliko fwe tuli ogirabirawa gwe singa bwebuzikidde kale gwe obuzibu bwabaddewo era singa babadde no mu kidandali bino ebya bulijjo gye babeera singa DJ ali mu ddwaliro naye olwokuba nti yadde ku stage nene yafunyemu okutya naye nga yo yagigaludde mu buli era n'ava ne ku stage kati obuzibu tubunenyeze DJ tubunenyeze bwa sound oba kapeke naye yasiwuseemu ku mpisa wano abanenyerezebwa bali basatu mu kintu kino abasookera ddala okunyenyezebwako mu kintu kino yenze naawe lwaki era ffe tulina ensobe ey'amaanyi ffe tutagana okusooka okukuba lwaki kwe kuddira omuntu eyasiiwuusa empisa ate ffe twongerayo pulogulaamu y'emmaaso y'okusiiwuuka empisa kwe kuddira omuntu atalina mpisa za mu bantu ne tuwongerayo kisooka kya byonna omuntu omulala w'okunenyezebwa ye bagiyitaani Swangizi weteeka ebintu nga bino making sure ti sound oli abeera mutuufu ekintu kye bayita machine tomanyidirwe ki ekirala kapeke kyenjagala amanyi omwana oyo nti ebintu by'abazungu bifa buli ki esawa kyabadde njagala okugamba esawa yonna dakiika wali olabyeko omuntu akola sound checking ekintu kiri okke n'atuuka ku sawa y'okuyimba ne kifa ku comedy store yes amo tebava ku stage ng'ebintu bikola nga biyimba bulungi nnyo ng'ajawo naye addayo sound n'afa ngewa DJ Rola ekyo kye bayita tewaliyo era twamala kikanga 10 kye bayita technical problem nga ajawo nali back stage kati ekyo kapeke yadasobola kukiraba okwagala okukasuka omuzindalo gw'abandi gambye nti abakunanyiriza mu kintu kino abasookera baliwo babirundi esatu niye abalina pulobulemu ey'amaanyi yeffe ate andi otwabyogerako abantu bano bajja genda astray byetusigala nga tugira nti kati kapeka omulaba kapeka atumenyera bwereere ate lwaki muyimbi ani amuwakanyizza awushiwa bintu kapeka n'ogujjajja kubaawo ng'akyasukubba omuntu akazindaalo nkubuuza kyokka n'oyo omwana omulaba simanyi producer we naye amukolera audio mulungi audio we amukolera audio mulungi nabana erinnya ly'envudde mu mutwe amukolera audio we naye tasobola kukuba live naye gwe kyembuuza kubanga oli mu industry okakasa otya nti 2023 kapeka ajja kuba kyasobola okukanyuka akazindaalo ajja kuba yagwako dda mbuuza gwe nti okakasa otya omanyi olimba lwobita emmese Master Blaster Captain Dollar kyogamba kapeka yalufunyeko olulinga olwo atanaba omanyi gyali Captain Dollar nakoma mulaba mulungo ate dda omanyi amasanyaze ne gagenda oyo olese example ennungi oyo yali chef ku Equatoria awo nga waliwo restaurant wakola olwimbo olwakwatayo bweruti ne yeegoba ne tumuyita ku Urban nga nalinako show gye nali producing nga bagiyita Celebrity Edition abayimbi bwe basomeranga amawulire eyo ze nali nyiproducing ne tumuyita nengena nenkola promo bulungi nnyo ne tutuko olunaku lw'okujja yaŋŋamba ebintu bibiri ompa transport oba ompa emmere ey'okulya olwo ng'agudde aweddemu ne mugamba byonna ngenda bikuwa era bwe yajja nasooka mutwala mu katini yaki ya kampuni naye sala eddigobe ku bbiru yange ne transport ne mumuwa omanyi olima lwebite mu bakazi abangi mu nsi eno n'ofunamu munnange ali bweru
yayitamu taliiwo wano. Okay. Ali bweru. Akati omanyi oli bayita kisumuluzo. Gondi. Tulumani Kiwalama. Munnanga ali bweru. Tulu hard like mahogany. Yakola ekiralo ky'embizi wano e Gondi. Omanyi omuyimbi bayita Winnie Munyenga. Ali bweru. Yasomera wano ku Gondi. Ate Silvia Bachine secondary. Ate Silvia Namugenyi. Ndoza manyi luyimba erinnya ndimanyi naye ennyimba sizijjukira. Silvia Namugenyi yayina akayimba bali bakayita so yafaananga nnyo nga sayo ziringa za Sheri Matovu. Kakati Kapeke olwokuba ntumwogerako n'obwa Kapeke bwe tintumusaako nnyo mutawaana. Kakati ye walikola concert yeyiye ebimwa bino ne bivaako bonna bakubwa. Kapeke bonna agenda kubakuba bonna. Ate okumanya abaana abo bamanyiira Kapeke zadde njagala abikolere UK gye yabadde olwo badde ajja kukomawo wano oba yandizemu okulinnya ku bibiri bamudipotinga n'ataddamu oba okumusibirayo. Just abaana abo baagala nnyo okukola ebintu Chameleone bye yakola. Ye problem eriwo baagala nnyo okukola ebintu Chameleone bye yakola kati bo balowooza bali mu kirimbo bya Chameleone ba leero. Kati kyo ngamba swagize nga nsubiza principles zaayo ekyayinza okuddamu okumuwa stage ono anti ekyo kyatatu Steve Jini akyayinza okuyoka Steve Jini ono Steve Jini oyo chaze Steve Jini yamulabye katasobola agamba akosike kali kasula muzina ku gundi byaba bange sawa ya leero Fenon nayo y'amaanyi. Yes. Webange byagitagalako ku comedy store. Yes. Ate nga kabaka munda fe abayimbi abo music akyankalana nalako the stage papa message yali ku music yakyankalana na backstage n'atuula ne batereza n'akomawo n'atandika fupaliko Masake ne agent mukomansi yakasuka muzinda abaliko mukomansi jenta nevaako ate nava ku stage ntukuba mmotoka ntutuula ne waronya generator ate no yavaako nga baka yakube nyimba ngezi 3 yali wadde mbogenda abumba muwedde ne baronya generator ndoza yavana Masaka omutisa wanga namba ne bazzaako jenta agent n'akomawo n'atandika buto awo Kapeke omuzalo gw'okanyuga gwogenda okuyimbirako n'egindi nze nga nakatandika nga Kalifa yakatandika yagendako wakati saawo amwemu ka promotion nga womanyi sera likola kuzaayo okwo nga bakyalina ka saluni wali wa Bakuli ne muganda we Ibula akati emusika sama namenya CD ya Kalifa nga zokuyimba nambuzi oyimba biki kajjukira abayimbi abo tebera kintu kyali omukoze kiri nganzi buli akula ekintu muto gwange mujjukira ebbanga eryetooloola Kalifa n'alutuuzaawo emusika tisinga mwira ina naito ba yali mukoneyo Kalifa agendeyo amuyimbi Kalifa kamutereka dda yakanyanga mugamba nzija blood wotuuka wano nti tuuse ndi mu parking ate wabulayo omuggoddewo ntatuuse dda Sinakikube yasema kamugamba sindi kwebadde ngenda okuyimbira ogimenye kati singa takitegeera biri byayitako biri myaka nga 2-3 takyabijjukira nego yamenya CD yono sinambuza otegeera mupika tajjuka bamenya CD yange andi kwekula ennyimba zibadde ngenda okuyimba wazimenya kasibula nakuva Kampala akati okusinzira endongo ya leero nga weeri abaana abajja singa baba n'empisa ati obusolo tuka kusejiga oyagala kuyisaawo yeso bagamba omuzindalo gwe wayagala okuba oli kati nze sawa ya leero yadde endongo naginnyuka neera nziza okukolangayo naye sinza kuteeka Kapeke ku kipande ku kye yakoze ng'oggyeko ne kiyakoze tasobola kuleeta abantu nze benjagala kituufu kubanga Kapeke muyimbi wa kiraabu kyovula ne bano wera bateekawo session ye ng'agenda yimbira ku Kapeke oyo omulaba ng'owadde omutimye mu kiraabu Emitiyana abantu be ne batajja basobola okulwana abantu n'atajja basobola okulwana kyowa Kapeke omuteeka ku kipande eky'omukisaawe otaako ba Spice Kazibwe Kapo kale woteeka Kapeke ne Kazibwe Kapo ku kipande n'otimba erw'amatta mu kisaawe Kapo najja yeka Kapeke n'atajja tayinza kubuuza nti bamukubuuza nale Kapeke wajja bakugamba lwaki watulimbye Kapo Kapo n'atajja emigga egikuba ogimanyi Kapo nga tazze ifa nkiri kaaba
kakati kyokka n'ebbaala eyo era woddira kazibu kapo n'omula ku kipande ne kapeke munaye kapo wajja tokubuuza kapeke anti kapeke alina ennyimba 3 nga zonna ziri mu gundi y'emu just akyusa bukyusa n'aluteeka mu ppm nelubeera mu 10 nelubeera mu 9 naye nga zonna ayimba track etya kati yandibadde kapeke yandibadde kagero k'Abaganda nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka nanzige abaana abo bandibadde bajja bakuuma empisa kubanga endongo tekyaliwo naye badde bagana musiba abagukasuka endongo tekyaliwo eyamupangisa badajja musiba naye nze nsanyuka nnyo abaana abo obakola ebintu we batyo kubanga kati nze ndowooza singa kati federation gy'oyikaga gy'emirimu gyekola singa kapeka ali mu disciplinary kati naye kati mwami Kenzo ayinjaga atalina mutawaana so kati nga tukyali wakati mu kusaba federation ate bennyini si batayagala nga lukyali wakati abayimbi okusaba federation empisa z'abayimbi ziri zitya nfu abayimbi abalasereza promota mugenda kubayamba mutya omuyimbi alasereza promota n'amuva n'okumuvuma n'agamuliisa n'agimuberekereza nga teyeesise namunenga yatwala n'essente ze n'okwata miliyoni 10 n'oziwa omuyimbi ng'omwakaze miliyoni 10 n'omuwaako 5 n'ajja ku sho ng'abanja balaswa miliyoni ezi n'omukaga ku mwezi 3 n'agana n'akyusimuka n'agenda nga n'essatu azitutte mubanja corporate ebyo mwabitunuddemu nga pulezidenti so kati tukyalina olugendo luwanvu nga wakati okutuyalina corporate okujja ngaewoba kyatwaddemu byoya byanswa naye nga n'ebyokufuna mwami Kenzo byotegeka okufuna mu bingi kati oyo kapeke imagine nyimba 3 agamba ati agenda kukuba omuntu olwokuba ayambala empale y'ekiro 8 kyekikubisa omuntu nze ndowooza nti baganda baffe basooke beetereze kati nga tumaliriza Jingo Show takyajja mawulire nti alina oluyimba olupya lwaleese gyoba alina show gy'alanga nti oba alina oluyimba lwakayanira kati Jingo Show ajja aba ajja kasente ke yayimba baganje tusasula sente zaffe gwe n'ekikusumbuwa Jingo Show teyali muyimbi yayina gundi yalaze kuba kalamu ka Buganda kati mwekisinga okubasumbuwa kwe kuddira nto bazze okukuba obulango ne mulowooza nti bayimbi ne kimukwatira yeeyo kyamukwatira yani naye nga yalaze kuba kalango yalaze kujjukiza Abaganda babawe federo kati Mukama n'amukwatirayo ne lukwata naye Jingo Show y'omu kubasinza okufuna ssente mu gavumenti ya Mwami Museveni abanja agamba kuno lwayimbe tebandalaba ku ssente agamba bebe yamutwala yali anda bebe bamugaba ssente tebanazimuwa kati agamba yetabanja bebe ayagala bebe beyakolera bamusasule bebe bampe ssente ndi bubi sirina ssente mulemedde ssente nyinza okubanga siri sure ne bebe kulu ayinza okuba tayita nko Jingo Show yagambye yamuyita bebe kulu Jingo Show ye yagambye anti tomanyi nti omuntu asobola okwesiba ku muntu ng'alaba nti yegwe asobola okuyita Jingo Show nkakasa si 100% ne Jingo bebe kulu tamuyitangako kubanga mu bantu mu bayimbi bebe kulu bye yalinga alowoozaako Jingo Show teyaliimu mu bantu bebe kulu bye yalowoozangako ate oba oli muzali musinga n'okulowoozebwako okusinga jje anti Jingo Show wakako the piece of kagamba akatundutundu akatayina mulimu kugatta ku NRA a Kristo empeka ya sukali bagita Kristo da Kristo etayina kyegatta ku NRA wabula nga atenzo nga yina kyesobola okugatta ku okusinga Jingo Show kubanga Jingo Show government ya Museveni yamuwasire n'azimba ebusabala wali era mu kutongoza campaign ye yayita Izito Bakalwambi yafana okufa yina omukono ogumu Jingo Show n'agula ebusabala yo n'abeera w'amaanyi nnyo sente bayibi yazikolamu Jingo Show waliwo we balisiivinga ssente omwezi waliwo audio gyawulyako mu gurupu nga ndi mukwanyisiga ebigambo ne Fulufiga nga Fulufiga agamba ajja vika musere mumuwazaaki wajulya audio eyo kati kwa olunaku lwe tugiriko audio nga Jingo Show bamwe miliyoni 20 ku sente ze yakolera mwali bamuwa butono
yali akoledde sente mmeka? Simanyi naye kati yagamba abanja. Kati gwe Jingo Show ayitaga sente mmeka? Oba mwamusolo muwaabira alabika kati ebitaana abyagala. Kakati kwa wawulya odi eyo kubanga ne Bebe Cool kwolwo. Infact nakuba nesimu mbasira bidde. Bebe Cool kwolwo bamuwa sente zaali mu kisawo. Ziyali akoledde nga yisimanyo bazaali zaaki imanyi ziyali akoledde. Jingo Show nyiri bamuwe miliyoni ameka? Kyovula bagamba mbuyita banja. Era ne yalipa ku Bebe Cool. Era abaaliwo kuba nali walako niye abalulu bamugamba infact bamuwaana we mbaseera bidde kuba oli yamugamba oli mugambe Bebe Cool akuwese nene zofunye singa tabadde yetuwandi zifunye bamuwaana ye mbaseera bidde okusira kulumu ezaali awo era oli n'amugamba Bebe Cool gwoli mu kuvuma gwoli yali ali mukunga abantu awo bagende Bebe Cool abawesera okuba bakoze eki ono n'amugamba ezo zova okufuna osinga tabadde ye tewandi zifunye kubanga yalagidde mwenna babawe baba wa 224 kati Jingo Show abadde eggulu ewa Jeno loze emyezi ng'emeka awo n'omugezi mugemu okufa Jingo Show aliye twalako ne kutambwa Jingo Show tuwabulaba awo nanga ali ggulu Jeno era n'amuwa sente akati bo baganda faina kizibu kiri kimu nti bamanya nti Bebe Cool ono si wa mawulire w'omulumba obaako ky'omukwakulako kakali n'abayigira teeke tayogererako ddala n'ofiira mu muviyo kandagaba Bebe Cool azibye kuba kakasa Bebe Cool abantu be yatwala bonna naye kabafuna sente era gamba tamubanja naye agamba aba abakozesa bawe Bebe Cool sente amuwe yawulira Bebe Cool abanja ate so kati Jingo Show era naye ali mu nkola yakapeke tukola asabye okuboogerako ontegera kubaleka bafiire mu firimu zaabwe kubanga bano baafuuka bafeeriya Jingo Show yakyayinza kugamba abantu ge mazima naagatakawa wabula kyabaakola nga waayina amataka ge kati Jingo Show asigale mbalegendale okuyimbangayo oluyimba lumu bamuyite omwezi amuwadde ate ne ofisi yali akoze eyo nawulya yaziggala ezeenaale kakati ne mulabako nga alwana n'omukazi ne beekuulako wig kati awo kyateekeddwa okukola ateekeddwa okunonya gw'anaasimula emmonde naye nga Jingo Show talina nga ye kyatugamba nga ye omuntu chansi yagirina omuli awo n'agikozesa bubi kati agumire waali sibula abantu nja kubategeeza nti olunaku lwalwo tubaddeko wano bagiyita Urban Glow eno bagiyita Ladies Wing oyagala okukola akaviiri kusala njala kusonseka mu njala mpya bajjemu ziri enkadde ezirabika obubi jangu ku Urban Glow akaviiri bakakolako bulungi n'ofaanana nga ekimuli tulina wano abakozi ababuzaabuza ng'olowooza oba mwana muto oba muntu mukulu nga bali ababuzaabuza ekyo kireke ekikulu kiri nti bali mu kukola bakola era tugulawo ng'ennaku z'omwezi ezi okugulawo ki ate tugulangawo wano waggale twagala tugenda Gulandi tugenda kusoma makindi eyo tugiggale toyogere ebitasoboka bijja kusoboka ate okugala wano ki bakolanga switi jamu bakolanga bati baggalanga wali ku division kasootegera nagana emilita togera kugira balance togera kugireekanya bintu tugaggalawo era nkuyisi obise obutongole kati nja kujja naye balina n'ey'abasajja yeri wansi simanyi mukola waxing kyeki mukola ne waxing zonna sayidi zonna so kati bakola ne waxing mu nkwawa zonna enkwawa kibannange anti kyekyo kibayita waxing ezo sente ate nedda ate temusi senga mukola ne waxing senga bakola waxing mukola waxing ekiri nti agambe kiri nti wamaanyuuka tena ebintu bya sente bizibu olaba nannyini wana amaanyi gakuggwamu muleke kasaya bikola so jangu kaunta tali fair nga gowako wakamwero naye ngenda kubalwa kunyigide ko wali wansi tebannaba ngenda kukola ko wali wansi olejja kunyigira basobola okusala enviiri batofudde leero tugende bansali kale tubajjeko mubadde balabe balungi mweraba tunaddamu olunaku olulala